much. I welcome the teacher on duty. Come and say a word. With a blessing that endures forever, and the gospel of your only begotten Son, so that they may always desire. We are privileged of St. Paul Catholic Parish. Those ones who came yesterday, the sax we performed as follows. The best. Who was the best? Oh, you had a chance. I had a very good recommendation from the parish priest. Our official Thanksgiving next week. We shall have the official thanks, meaning that 70. I cannot fail to thank our choir. Thank you so much. Thank you so much. It's actually almost begin at 7. It is not out. He apologized. He was having. To St. John's School is a known school to be a home away from home. Is that right, students? Yes. Alma mater. We thank you once again for sacrificing time and all to come and we spread the word of God. May you please clap for him once again. The community for leading us in this particular prayer. My machine operator, Tito, and the Kumangu. The sax always come and be with us and join us in our choir practice. Essomero lya St. John's Namuyenge nti bakoze bulungi ebigezo byabwe. Ate tusabira abayizi bano mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu nti bafube bakole bulungi. Wano si enkomerero y'okukola obulungi wabula beeteeketeeke bulungi okuweereza abantu. Buli lw'onosoma obulungi n'otegeera ebintu obulungi ojja kubeera omuweereza omulungi. Naye bw'otasome bulungi you come out half-baked. Tojja kusobola kuweereza bulungi bantu. Awo no tusabe mwenna muweereza bulungi abantu, musome bwe mweteeketeeke mugende okufuluma ewamaddala muyidde mwetegesa okuweereza abantu ate ekyo kinaabaweesa empeera mu ggulu. Mu kufuuka obulala okwa Yezu abatume baali excited, baasanyuka nnyo ne bagamba Yesu tuzimbe wano ensiisi osigale naffe tubeere wano kuyanga baagala okwongerayo kino kyebaalaba ekitiibwa ekyo kibeere nga kibabeeramu. Naye ate ekikulu ennyo si kwe kubeera mu kifo ekyo ekimu ne Yezu naye okutambulanga ne Yezu buli wamu. Awo nno abayizi bano balina okutambula ne Yezu buli wamu, buli we balaga ne Yezu. Sigamba nti ali mu kiwanowano wali mu kyapo waali ne beewombeeka awalala. Buli wamu gye bagenda bamanye nti bakristu batambula ne Yezu era beeyise bulungi mu mbeera zonna nti Yezu abalaba wonna we bali.
tusasula school fees ku St. John. Bane abazadde baffe basasula. Era tubeebaza tubakubiriza bannaye mwenna abali eyo mujja abaana mubalidde ku St. John. St. John emanyi omuntu wa wansi era ne beesanga ng'omwana asome bulungi nnyo atafunye buzibu bwonna. So tubeebaza abazadde mwebale kukolera wamu naffe, mwebale kukwatagana na ssomero, mwebale kujja ne tuteesa ne tulaba nti okuteesa okwo kutwongeramu amaanyi. Omwana n'abeera ku ssomero nga tataataganyizza n'asoma ebintu n'ayita bulungi. Sali Henry, head teacher St. John Secondary School Mukono, esangibwa Namuyenje Kigombe. Twebaza Mukama Katonda yasobosezza okukola obulungi, abaana baffe bakoze bulungi nnyo. Omwana waffe yasinze okukola yafunye points 19, abaana 7 ku baana 86 balina principal passes 3, abalala bayigidde principal passes 1. Twebaza Mukama Katonda nti abaana baffe bonna bagenda ku university eza gavumenti n'ezitali za gavumenti zonna bali kwefayinga. Ekintu kino tukituuseeko olw'abazadde abakolera awamu, olw'abasomesa n'abaana bennyini. Abaana baffe tubeebaza nnyo obutatuswaza. Omwaka guno gwali muzibu nnyo, abaana bali self promoted the next class, coverage yaliko issue, naye twakolera awamu n'abaana ne bawuliza kye tubagamba, era abaana baffe bonna bagenda ku university. Omuyizi waffe yasinze Wire Charles wa biology, chemistry, mathematics, BCM stroke ICT agenda kukola medicine gye yajjuza era tugimanyi nti koose yagenda gifuna bulungi. N'abalala abe 17, 18, 16 bonna bayitirivu nnyo, naye bonna twakisuuseeko ekyo olw'okukolera awamu n'abasomesa n'abazadde. Tubasaba mujje musabe ebifo ku St. John's Secondary School Namuyenje. Ffe tusomesa omwana nga afuluma nga buli kimu kye yeetaaga mu nsi yakirina. Values okutya Katonda tukitunuulira, okwewa ekitiibwa self respect, integrity tukitunuulira, academic performance tugitunuulira, general welfare y'omwana ne tugitunuulira. St. John omwana afuluma nga buli kimu akirina, tatutte magezi ga mu kibiina gyokka wabula afunye n'amagezi agawaweeru. Abazadde bannaye mutwongere abaana, ebifo tukyalina bingi nnyo mu kilaasi zonna okuggyako senior 4 ne senior 6.